Zoom Studios 256. Abalabi baffe mwenna abawagizi bange mwebale kumpagira nsiima nnyo nsimira ddala amanya gange bulijjo nze Kafere Jamada director wa Nansawood Entertainment Uganda 1010 ekindeese nzize kwebaza mwenna team Bahrain, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Dubai, Misri, England, America, Germany, mwenna Rwanda nga nabe Uganda nga sibeera bide mwebale nnyo mwebalire ddala amanyi gaffe gali mummwe naye tusaba bwongerwa mwongere okutulaba kakati no lwaleero sizze kukola lugambo wabula mbaleetedde mawulire ag'ensanyu nti nze banjulira Zoom Studio 256 Zoom Studio 256 channel yaffe era eraga firimu zaffe so nsaba mugirabe n'omutima gumu kubanga mulaba kintu kyaffe kintu kyammwe so ekikulu ekirimu kiri nti abalaba endagano y'omugenzi ku channel yaffe ya Nansa Stars Entertainment mwalaba okuva ku episode 1 okutuuka ku episode 7 ne tukomaawo kakati tugenda tandika okulaga endagano y'omugenzi nga tugiraga ku channel eno Zoom Studio 256 tugenda kutandikira wali we mwakoma ku episode 8 we tugenda otandikira mpaka wegenda okola ki okuggwayo so tegeeza muno nti endagano y'omugenzi tugenda tandika giraga ku Zoom Studio 256 okutandika n'olwokusatu mugenda giraba sibasuubira kunvaamu sibasuubira kundekerera kubanga mwe bange gye munzijje wala era mbasaba munyongereyo oba mumpanike mubire kubanga manyi mwe mukisobola tiwali kye mutasobola kukola kasita muba nti musazeewo so kyekyo mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale tuwagira mbaagala nnyo kubanga omutima gumundaga ogw'Obasiruganda ogw'okukolagana naffe mutima mulungi nnyo sigenda kukola kintu kigenda banyiiza okujjako nga nkikoze simmanyi naye we mukiŋŋambira wengenda okikomya mwebale nnyo mwebalire ddala mwebale tuwagira mulabe Zoom n'omutima gumu channel yaffe ddala ya mutumbu zaffe so mugirabire ddala tolaba bulabi lwaki olaba bulabi nga tosubscribinze subscribinga twetaaga abantu 10,000 tulina 2,600 so subscribinga bw'omala okusubscribinga bajja kukuleetera wali akadde nako kakonemu kakuyambe okufunanga notification buli lwe tuba tutaddeyo firimu empya banange nziramu okusaba mu subscribinge neetaaga ba subscribers 10,000 siina gwe ngenda bajja okujja ku mmwe mwenyina okufuna nsabira munno asubscribinge weebale nnyo weebalire ddala mwebale kubeerawo ku lwange mwebale kumpagira Katonda atuwa obulamu kubanga bingi bikyajja mbakakasa mugenda kulaba firimu era endagano y'omugenzi olugwa bwet tugenda baterako obusungu bw'ekibi ebya Zoom nga biwedde saagala ekintu kino kibabuzeebuze channel ziyinza okubanga olusi nnyingi ne zibabuzabuza channel njagala okubategeeza nti nyina channel esooka bagiyita Nansawood Entertainment Uganda 1010 enaku zino teri ku mpewo erina ebizibu byayo byenkyamaliza naye ng'esawo negenda kudda ku mpewo channel ey'okubiri ye Nansa Stars Entertainment kwe mubadde mulabira endagano y'omugenzi ne Florence eyo egenda maaso era weeri era terina buzibu era mugibeereko channel endala ye ya Zoom Studio 256 gye mbasindisa okugenda okulaba episode ezisembayo ez'endagano y'omugenzi eyo nayo channel yaffe mugirabe eyo yakusatu channel ey'okuna ye channel empya ttuku twakagigulawo emanyiddwa nga Studio 110 Movies Uganda enaku zino twabatereddeko firimu emanyiddwa nga Valentine
era gye mugirabira. By the way, mwebale kulaba Valentine, mwebale kuwagira Zoom, mwebale kuwagira Studio 110 Movies Uganda. Banange mwebale nnyo mwebalire ddala, mwatulaze omukwano, mwatulaze amaanyi. So ezo ze channel nya zaffe zikola ng'oggyeko Nansawood yetaliko kati muzibeereko tizibabuza zinolowooza oba wano twavuddeyo kati tulire wonna gye tuli. Nze ngenda kkanya kubategeeza nti kati wano tulaga kino, kati wali tulaga kiri, wali tulaga kiri. Mwe muli mulaba, musobola okulaba kubanga musobola. So zonna channel zaffe tulina ozirabirako ebintu byaffe, tulabe nti zigenda mu maaso naye ng'amaanyi tugajja mu mmwe. So kyekyo bamu temubuzaabuzibwa, channel zonna zaffe zikola, muzibeereko, mwebale nnyo, mwebalire ddala.